Omuyimbi Bebe Cool. Bobi Wine azadde abaana abalungi mu gavumenti ya Museveni. Bobi Wine azimbye ennyumba ennungi yandyebazizza Museveni agizimbye ku mulembe gwe. Bobi Wine mugagga alina ensimbi lwa Museveni. Bobi Wine tubeera naye ekiro ewa Museveni. Bobi Wine yansooka okubeera mukwano gwa Muhoozi, mukwano gwa Sali Musale, mukwano gwa Kale Kayihura. N'olwekyo Bobi Wine akolera Museveni. Bigambo bya mukulu Sali Bebe Cool byayogedde mbuku mazaalibwa ge. Obedde ebintu bino naganya okubiwa amakulu kubanga nange bitalina makulu. Nate ngenza okulanga muganda waffe kitaffe ono asaana okubaako waateekebwa atereere bulungi mu line. Agambye mbu Bobi Wine afuna miliyoni mpitirivu buli mwezi okuva mu gavumenti. Kyatategedde era kyatannaba kutegeera n'okwesomesa n'okwebulirira gavumenti kitegeeza ki. Takimanyi nti nze naawe ffe gavumenti. Mwai Museveni twamukwasa bukwasa buyinza. Ne talina ssente zize zaagabira abantu. Ensimbi zonna ezisasulwa abantu ziri mu ssemateeka. Ssemateeka akuvunaanyizibwa ku nze naawe. Era ensimbi ezo ziva mu musolo gw'ensasula, omusolo gwa Bebe Cool gwasasula, omusolo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwasasula. Omusolo abalonzi abalonda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga president gwe basasula. Zezo ensimbi eziweebwa ekibiina kya National Unity Platform okweyimirizaawo ku lw'abantu abo abaakilonda ne bakiwa obwesigwa. N'olwekyo abo babulyaza amaanya abantu abalonda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubanga bawa omusolo ate ng'ekibiina kye baagala kikwate entebe tekiyuna ssente zikiyimirizaawo. N'olwekyo kwe kusalawo constitution ng'ekolebwa nti omusolo gw'empanze Bebe Cool omusolo gw'owa abawagizi ba Kyagulanyi omusolo gwe bawa kukwatibwengako ensimbi ezo ezaateekebwa mu constitution mu ssemateeka ziweebwenga ekibiina kya Kyagulanyi. N'olwekyo ensimbi ezifunibwa oba eziweebwa ekibiina kya National Unity Platform wentandikidde Mwai Museveni tatunda nteeze n'aziwa ekibiina kya NUP. Mwai Museveni tagenda n'atema amatooke ge mu lusuku n'aziwa ekibiina kya NUP. Mwai Museveni tanoga mmwanyize n'atunda n'awa NUP ssente ezo. Wabula ensimbi ezo eziweebwayo zange zizo. Ate gwe walonda Kyagulanyi kitegeeza ensimbi zo gwe z'osasula Kyagulanyi. So Museveni si asasula Kyagulanyi oba si asasula People Power si asasula NUP. Mwai Museveni talina nsimbi zisobola kusasula Kyagulanyi, talina nsimbi zisobola kusasula NUP. N'ekibiina kya Mwai Museveni ekya NRM ensimbi ezikiyimirizaawo ze zange oyo muwiwa omusolo naawe muwiwa omusolo. Ze ziyimirizaawo ensimbi ekibiina ekyo. So si nsimbi za Mwai Museveni nti yawa Kyagulanyi ensimbi. Ate eyo ssemateeka. Ne kati njagala mukulu Bebe Cool agamba mbu babeera bonna ne Kyagulanyi ewa Mwai Museveni atubuulire ye alina buvunaanyizibwa ki ng'oggyeko okuba omulonzi. Kuba omulonzi tewali mu ssemateeka we kigambya nti bw'obeera oli mulonzi olikwatibwa ku nsimbi z'omuwi w'omusolo n'oziweebwa. Okuggyako olina kufuna services ezivudde mu musolo gwo ng'amalwaliro amalungi, ng'amasomero amalungi, ng'enguudo ennungi. Ebyo tebikoleddwa kutukagana mutindo gwe binakubeerako. Ani avunaanyizibwa okukola ebyo? Yoyo gwe twakwasa obuyinza ffe bannayuganda atukulembere era akola ebyo bye twetaaga okukola. Ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Yaganya okukola enguudo ennungi, yaganya okukola ebyenjigiriza ebirungi, yaganya okuteekawo demokulasiya, yaganya okukola amalwaliro amalungi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga ne kiri mu constitution nti alina okubikola. Kate ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talina naye waali mu constitution nti anaaweebwanga ssente ng'akulira ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya. Wabula ensimbi ziweebwa kibiina kola mirimu gya kibiina, mirimu gy'Abannayuganda abaagala enkyukakyuka. So si ziweebwayo nti baguliremu Kyagulanyi essaati, baguliremu Kyagulanyi caayi. Ensimbi ezo zikola kyolaba baloko Kyagulanyi kyali mu kukola okutambula eggwanga okulitalaaga okuzuukusa Bannayuganda, okugulawo ofiisi z'ekibiina, okugenda okukola obukiiko oba okuteeka abakulembeze
ku byalo aba ekibiina ekyagala obukulembeze. Lwaki kiriwo ekityo? Nti muyinza ekibiina ekyo mu abawi b'omusolo butakiwa nsimbi ne kiremererwa okuteekawo abakulembeze abatendekeddwa obulungi abanaakwata entebe singa kiweebwa obuvunaanyizibwa ne babeera nga abakulembeze abo ba kibogwe. Nolwekyo baweebwa ensimbi ezo okutendeka abakulembeze abo, bawa obukulembeze bagenda okukwata entebe ng'abamu abakulembeze bakakase ng'era basaanidde okukulembera eggwanga Uganda. Z'ensimbi ezo zibaweebwa, so tezibaweebwa ati nno balye bazimbe embuto bagule amasaati bavuge emmotoka. Mpulidde Bebe Kulu agamba mbu Kyagulanyi avuga bulletproof car. Bulletproof car eyo Mwai Museveni si yagigula, Bebe Kulu si ggwe, wabula abawagizi b'enkyukakyuka. Oyinza okuba nga mulina wawayo ssente nga sitwamanya, naye abawagizi b'enkyukakyuka bagula bulletproof eyo ne bagiwa Kyagulanyi. Lwaki baagimuwa? Mpozi mukulu Bebe Kulu kitaffe nga bali tabeera mu Uganda. Akalulu ka 2021 kampeyini ezo twalimu, Kyagulanyi baabula kata okumutta. Emmotoka ye gy'atambuliramu gy'akulirangamu kampeyini baagikuba amasasi ne bagiwa buli nnaku endabirwamu. Kyagulanyi nga yeewoma meewome. Kati Bebe Kulu ye musanyufu nti wakiri Kyagulanyi afe. Mwai Museveni afune emirembe nga Kyagulanyi afudde. Yeri essanyu lye. Abaana abalungi baawaanye mbu abalinga ennyonza basigale nga baamulekwa kubanga Kyagulanyi atambulira emmotoka eyitamu amasasi. Ennyumba Kyagulanyi gye yazimba nga Mwai Museveni si yagimuzimbira wabula nga ntuuyo za Kyagulanyi ze zigyezimbidde. Nga ggwe bw'azimba eyo mu ntuuyo zo n'oli n'azimba eyize mu ntuuyo ze ate ng'agamba nno Mwai Museveni yagimuzimbira. Ayagala ebyo Kyagulanyi abireke bamukuba ebyasi kubanga Kyagulanyi bw'avuga bulletproof car Mwai Museveni gy'ataagula. Mu bulletproof car eyo esasula omusolo ye era bannayuganda abaagigula omusolo baagusasula. Mwai Museveni si yasasula omusolo gw'emmotoka eyo. Ebigambo Bebe Kulu bingi naye ebiraga tukuze bulungi abaana. Aye tubaleka bano babeere exposed bamanye ensi bw'etambula. Ne Bebe Kulu ebigambo byo biralamu. Kasooke mbibawe mubiwulireko ebigambo by'omukulu Bebe Kulu naye tuswala. Nzera Bobi ngenda kubulira ekintu kimu naye wenaaze ku mutima ekigenda okudistroyinga mputtu butawulira mutwe munene na butagabana. Bobi Wine afumye buli muntu yenna nga bwali enkwe nga bwe bakola ki. Naye siwulirangayo Bobi Wine bw'azira biliyoni 3. Opposition ekolagana ne government era efuna biliyoni 3 buli mwaka. Yo mulimu gwe nga opposition omulimu gwe guli principle number 1 okuba ki government. Bwe mumbulire ekintu kimu Bobi Wine kye yali avuddeyo n'agamba nti mu government eno kirungi. Sooke tuwuliraawo twogeremu awo. Agambye nti Kyagulanyi afuna ssente mu government nga opposition. Takimanyi nti ekibiina kya National Unity Platform nayo government kiri kitundutundu ku government ku ssemateeka. Kuba okusinziira ku ssemateeka gwe tulina olwaleero tewasobola kubawo government eyeetengeredde eyitibwa government nga tewali opposition e Uganda. Tekisoboka. Nabeera nga Mwai Museveni yekka n'ekibiina kya NRM nga bali mu buyinza era nga beebo. Eyo government eba teriiyo mu mateeka era kiba kifu. Kati Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform kitundutundu ekikola gavumenti ekulembera bannayuganda n'ekitundutundu kya NRM. Yensonga lwaki waliwo leader of opposition mu parliament ng'ali mu ssemateeka kitegeeza naye gavumenti. Era ng'omulimu gwa gavumenti ya Kyagulanyi ekulembera Mathias Mpuuga kwe kucekinga gavumenti ya Museveni nti mu constitution twateekamu kino na kino tetukigoberedde. Era bye bakola babikola era bye bibasasuza kucekinga Mwai Museveni ne gavumenti ye, kucekinga babeera mu buyinza. Gwe mulimu gwa kibiina kya National Unity Platform. Essaawa eno wadde nga siwe kirina okuba kuba kye kyalondebwa okukulembera naye olw'amaanyi g'emmundu tekirina we kirina kuba. Kati essaawa eno gye tuliko kati Mathias Mpuuga Nsamba akola gwa kucekinga obukulembeze bwa Mwai Museveni.
gwe mulimu gwe kuchekinga oli era agukola era ensimbi zimusasula kuchekinga era badula Mathias Mpuuga ezo ensimbi zoli mu kulangira Kyagulanyi zaafuna. Mathias Mpuuga badde atambula buli district ng'agenda alambula emirimu gya gavumenti. Gavumenti yeggwe nange ne Kyagulanyi so si ye Mwami Museveni nti Mwami Museveni ng'omuntu omu bw'ati bwe yegatta mu kuffe Mwami Museveni tufuuka gavumenti kati ye yalondebwamu olw'amaanyi ag'ensussa ag'emmundu n'afuuka nti yatukulembera ate nga si yagabanya ensimbi mwana wange Bebe Kulu ensimbi zigabanya Parliament ate Parliament si ye Mwami Museveni. Ne kale tusobola tutambulirawo njagala tutambulire kale Kyagulanyi afuna ensimbi ogambe Kyagulanyi tayagala kugabana nti yafuna ensimbi netayagaliza bayimbi kwegatta nabo kufuna nsimbi tusiimye sseba abayimbi mutubuulire Kyagulanyi alina mandate y'Abannayuganda nti alina ababaka ba Parliament abalondebwa Bannayuganda abawi b'omusolo abalina okusasulwa abawi b'omusolo ababalonda era ne bakola gavumenti yaabwe nti eya opposition gavumenti eyo weeri obukulembeze obwo weebuli nga busasula Bannayuganda abawi b'omusolo ababalonda kiri mu constitution bamusemateeka w'eggwanga Uganda. Kyagulanyi oyo atagabana naye ate nga balina mandate ebafunisa ezo ssente z'omuwi w'omusolo. Kati mbuuzi omukulu Bebe Kulu gwe ne bayimbi banno mandate muyina yaani ebaweesa ensimbi z'omuwi w'omusolo ye mu constitution kiri ludda wa nti muyina okuweebwa ssente musasulwa lwa mulimo ki babuvunaanyizibwa ki obubasasuza mugenda kulondoola mirimo ki egy'abalonzi gye muba muŋŋamba gye muba mutugamba mukulu Bebe Kulu nti waliwo obuvunaanyizibwa bwe butinze Bebe Kulu ne bannanga bali mu federations byonna kye kiri bwe tugenda okulondoola oba okutuukiriza n'ekyo tulina okuweebwa ssente bwe ziti tolondebwangako bantu mu constitution abalonda era bawa obuyinza tebakulondako ne bakuwa obuyinza wabula mwelondamu ekigurupu kyammwe ekitalina buyinza ne mwefuula nti nno mulya ensimbi z'omuwi w'omusolo ku ddiiru ki ensimbi ezibaweebwa si za Mwami Museveni atunda nte ze n'atunda ente n'abawa nti nno abagabidde ng'abazzukulu be ensimbi ezanga omuwi w'omusolo eza oli omuwi w'omusolo n'ezoona omuwi w'omusolo Mwami Museveni zaakwatako n'abawa mu bumenyi bw'amateeka era ogwo musango gwa nnaggomola kuba temulina buvunaanyizibwa bawesa nsimbi ezo. Singa Mwami Museveni abadde atoola ku musaala gwe oba nga atoola ku nte ze atunda ente ze oba n'atema amatooke ge n'atunda oba n'atunda amataage n'abawa ensimbi tewali yandiboogeddeko. Naye ensimbi ezigibwa mu kittavu kya gavumenti ensimbi ez'omuwi w'omusolo gavumenti be bantu si Mwami Museveni ensimbi ez'omuwi w'omusolo ne bazibawa mmwe muzirire obwerere nga tulina omuntu n'omu yabawa mandate kulya ssente ezo ogwo guba musango gwa nnaggomola. So olumu omukulu Bebe Kulu yogera ebintu ng'osoose okwefumiitiza nekyebitegeeza era nga osoose okwebuuza naye wano wendi ani yanteekawo ŋŋwanidde okulya ensimbi z'omuwi w'omusolo oba sigwanidde kuba tulina mulimu gw'ozikolera. Ensimbi z'olina okulya ng'otegesa ekivvu ne tujja ne tukuwa nga twagadde naye ez'okukwata ez'omuwi w'omusolo ne bazikuwa buwi ogwo musango gwa nnaggomola. Mbumbeera ne Bobi Wine ekiro wa Mwami Museveni tetwaga bigambo gye obujja butambi nga mutudde wa Mwami Museveni obulaga ensi kyangu nnyo twali kwogera bwogezi bambuuza nagamba mwefaanyi temubira ebifaananyi ebyedda emyaka 20 emabega nga Mwami Museveni akyalimu akamunyeenya ane Bobi tannakutegeera bulungi bintu bye bitamala ng'akyali yanga kuba kati bw'obala emyaka 20 emabega Bobi Wine yali myaka 19 myaka 2 oyabasisinkanira abo yali akyali mwana ng'akyalimu ka excitement tannakutegeera nsi bw'etambula kati bw'awezesa emyaka 3 n'asayuka n'afuuka omusajja ategeera nti ebintu byasobadda
kwe kufuuka kati kyali naye Bebe Kulu yasigalayo wali myaka 2 we baali ne Kyagulanyi nga bakyasinkana ba Muhoozi bakyasinkana ba Salim Ssebba bakyasinkana ba Museveni ye mukulu Bebe Kulu gye yasigala teyavaayo tabuukanga nti ensi lulina ali muto kati ensi etambula bwe tabuukanga eyo gyakyali kivula Kyagulanyi walira kugambye nti nze nakolanga zibbato mu kuyimba era nalina endowooza ne bayimbi bannange nate natuuka n'ensajja kula n'enkula n'enfuuka muntu mukulu naye ate kali kikweraga atu nti bayimbi banne bo baasigalayo eri nga bakyali bato tebavanga obwongo bwabwe buli stagnant bwakomeeyo tebulivaayo ate Kyagulanyi yavaayo kivudde wedda saagala biwa makulu ebigambo bino njagala mpeko mukulu Byekulu akantu katono nnyo abeeko kyategera kyeyebuulirirako bw'oba tudde n'abaana bawaswale mukko amanye nti yanetaze nadde okusomero n'asoma oba basale eno gye bazunza okuwa champion gudo bagimpere mukulu Sali Bebe Kulu ebigambo ebimwe abitegeere bulungi kuba tuswala tasobola na kwebaza Katonda nti Uganda nnungi nazimba ennyumba Bobi Wine yabeera mu parliament emyaka egyo gyonna teyazirayo musaala naki nagumu tibannayenze zo ssente za kibi naawe tukomaawo Bobi Wine yabeera mu parliament emyaka egyo gyonna teyazirayo musaala n'ogumu omusaala Bobi Wine gwe yali afuna Mwai Museveni yaleta gutunda mu nte n'agumuwa ate yali mandated okufuna omusaala ogwo kuba guli mulimu ogw'abantu b'ekyaddondo gwe baali bamuwadde abantu b'ekyaddondo basasula omusaala gwabwe bwe baali basasula Kyagulanyi so si Mwai Museveni Bebe Kulu binajja bitegeera mpola ng'akaseera kayiseewo abantu b'ekyaddondo abalonda Kyagulanyi mu 2017 be baali bamusasula omusaala kuba be yali akolera yali takolera Mwai Museveni oshimanyi nti Bebe Kulu gwosasula Mwai Museveni omusaala gwe munnayuganda aw'omusolo gwosasula Mwai Museveni okusinziira ku ssemateeka omusolo gwowa Mwai Museveni kuba mujjira ndi kuba mutemera ne bamusasula era okwogwo omusolo kwe baali batemera ne Kyagulanyi ne bamusasula mu paalamenti ne waliwo ensimbi ez'ekibi ezajja nga bawadde miliyoni zaali meka zaali 2 zaali 4 waliwo miliyoni ze baawa le baali baagala okugikwatako ne bagenda nga buli mubaka wa parliament bamuteera ensimbi ezo ku akawunta ye Kyagulanyi n'awandiika ebbaluwa yali ya lwatu n'agamba ssente ze mwatadde ku akawunti yange muzikwate muzizzeeyo ng'agamba ba banka ba Equity muzikwate muzizzeeyo ewayazibasindikidde yazitadde ku akawunti yange sizaagalako ssente ezo zaddayo kuba zaali za kibi nga kuba abalonzi omusala gwe balina omusasula ngezo tezaaliko mu ndagaano erina okusasulwa Kyagulanyi okukikira abantu b'ekyaddondo ezo tezaaliko kitegeeza zaali za kibi era n'awandiika amawulire ne gawandiika n'abagamba nti ssente ezo ziddeyo era ne ziddayo kati n'abamu ababeera ku kamera ku mizindaalo gino nga babuuza abantu bano ebibuuzo oba tusooke naffe tubeere nga tuli informed tulyoke tubuuze nga abantu be tubuuza ebibuuzo nga tumanyi naffe kye tumanyi kuba omuntu ayinza kwogera kintu ng'ekyo n'otamuwa incidence yaliwo n'otamutereeza kutegeera kiba kitegeeza nange abuuza ebibuuzo either sitegeera kyembuuza simanyi oba neefudde ffala kuba omuntu ayinza agamba mbu Kyagulanyi yaweebwanga ssente z'ekibi ezo kimukakatako kiri mu mateeka alina okuzifuna abantu b'ekyaddondo be baali bamusasula so si Mwai Museveni era Mwai Museveni ze yamuwa n'amutera ku akawunti bakwate ku constitution Kyagulanyi yazigaana n'agamba muzizeeyo aba Equity muzzeeyo ssente z'ekibi ne ziddayo kati kiwali waliwo yabadde abuuza ng'ali ku kamera ng'ali ku muziro yadde akijjukira oba bakajja mu mawulire ng'ali tebabimanyi yadde babuuza simanyi kuba omuntu wano walina omumutereereza n'osooka n'omuyiwa amayinja n'amanya nti nabadde tamanyi bigenda mu maaso mu nsi n'omugana naye ABCD Kyagulanyi bamutera ssente ku akawunti n'azizeeyo nga za kibi n'asooka n'amanya ekyo n'atereera mu layini then n'atuwa emboozi nga atambula n'okumanya ng'amanyi kyayogera n'okusinga omuntu okuleka omuntu n'ayogera ffa n'aswala mu maaso g'abaana be oyinza okusanga abaana be bamanyi n'okumanya Kyagulanyi era azizeeyo ssente ze baali bamuwadde ez'ekibi naye nga taata takimanyi olaba bw'aswala mu maaso g'abaana Bebe Kulu muganda wange olumu omanyi Kyagulanyi ennaku zino akutte yali waggulu yaka yayogera amawulire gonna Uganda gaafudde
ne bononya eggulu eryo n'etambula Uganda teririyo okuggyako Kyagulanyi. Nationwide tour yetambula buli omuntu ayogerako. Kati kano ka breathe kaabawadde baagala baveeyo ne strategy bakwate amawulire basigale nga bali waggulu bali relevant. N'ate agenda bazeeyo mu lunaku olwo ku Monday balina bonna bazeeyo wansi. Just abaddemu ka relief bafune ku mpewo fresh air. Kati buli omu avaayo awanika omukono bamulabe nti yasomye present sir present madam ye Bebe Kulu n'abalala gye bali eyo mpulira bagereesa bayisa ebigambo nabo okubalaba. N'ekyo kyonna kizze lwa Kyagulanyi kikyaliko kuba sitegera bino byadde bijjira. Kyagulanyi yayogera ku bayimbi okuba babbeega dda nga tuzika Katolu Bwama. Kyemanyi mukama waffe yawo mule mirembe Katolu Bwama aleka yavunda nadda naggwawo. Kati Bebe Kulu byakomyawo leero tudde mu mboozi enkadde. Mbw abayimbi bali mu kwegatta nabo kubaako kye bakola. Simanyi nti oba police eya copyright ekola nga mwegattiddeeyo mu nsiko mu hoteri. Police zikolebwa mu parliament. Kyagulanyi bagamba mukwatagane ne Dr. Hildaman mukole mubage bye mwetaaga mu bimuwe kuba yasobola obituusa mu parliament si mmwe. Temujja best amugenda ogupapula mu gutwale mu parliament gutegeere buke. Hildaman bamuwawe leave agenda abage ebyo ebinayamba music in art industry. Government etekane eri muwambako ne bwagira nga abuuzo kye kitambula kigenda mu maaso bali delaying for the purpose tebaagala abayimbi be Uganda baberenga balina kunje. Kwa banaabawa omulimu ogwo nga mufuna ssente za mu radio station nga zibasasula, TV nga zibasasula, supermarket okuyimbisa nnyimba zammwe nga zibasasula, amabala nga gabasasula okukuba ennyimba zammwe, kirabu nga zibasasula. Buli alina kimanye buli business etambulira ku music eba erina okukusasula. Oba wa taxi n'akuba ennyimba zo aba alina okusasula ennyimba ezo z'akubye. Kati omuyimbi ajja kumaliza nga at the end of the day buli muyimbi we Uganda alina ennyimba eziba zikuba mu kaseera ako ng'ayinza okukuŋŋaanya miliyoni ezisoba 10 buli lunaku. Kati gavumenti balanga omuyimbi asobola okukuŋŋaanya miliyoni ezisoba 10 buli lunaku paka wiiki okuggwako ssente ziba mpitirivu nnyo. Omwezi okuggwako omuyimbi aba mugaggafugge. Kati balina okukidirensa, balina okubakubaganya, balina okubafuula bazzo, ate mwe ne mutalabayo. Abayimbi be Uganda mujja kunsonyiwa ku kino. Waliwo muganda waffe aliens na n'ekino kyabadde azimba. Wadde abamu bamulaba bubi, bamutegeera bubi, n'ate nga gwe mulamu omutuufu ogulina okutambulira okutereeza art industry e Uganda. Alien skin teyeeguya media, teyeeguya radio, teyeeguya TV. Amanyi nti alina social media ye, alina YouTube ye, alina TikTok ye, alina Facebook ye, kwateka music we n'atambula. Kati gwe bw'oba omwetaaga oyina kufuna lukusa okuva wa Alien Skin nti twaga kukuba nnyimba zo kubanga zinyuma nti tugenda kukuwa ssente bwe ziti. Oba waliwo policy nti bw'okuba ennyimba z'omuntu olina okumusasula ssente bwe ziti buli ddakiika 3 oluyimba tetumala ku mpewo buli ddakiika ya ssente bwe ziti. Nga bwe kiri TV bwe beekuba akalango tugezeko MTN ka Airtel baga nti tukakuba mu ddakiika bwe ziti mu budde bwe buti prime time ziba miliyoni 4 tekaweza na ddakiika. Bwe tukakuba mu budde bwe buti ziba miliyoni 2 giba mitwalo 5. N'omanya nti bwe tukuba oluyimba lw'omuyimbi emirundi emeka olunaku nti tulukubya emirundi 4 olunaku oluyimba lwa Bebe Kulu ku TV nti buli ddakiika 3 lwe zibadde ku mpewo mugenda dusasulira obukadde 2. Kati emirundi 4 bwe bukadde 6. Kiba kitegeeza TV 5 bwe ziwa Bebe Kulu obukadde 6 aba ne ssente mmeka. Radio stations bwe ziwa Bebe Kulu obukadde 2 buli emu ekubya oluyimba lwe olunaku aba ne ssente mmeka olunaku. Amabaala bwe gawa Bebe Kulu emitwalo 5 buli luyimba lwe bakubye ne balusasula emitwalo 5 emirundi gye balukubye. Oba balukubye emirundi 10 gye ssente mmeka 5 emirundi 10 bwe bukadde 5. Amabaala ngena agukonya ku ssente Bebe Kulu aba ne ssente mmeka. Lwaki abantu bano tebalabayo okukibayamba? Alien Skin kyazimba nti nze sibeeguya bw'oba gwe oyagala okuba ennyimba zange zisasulire. Naye abayimbi be Uganda yatwala ennyimba ku TV bamukubire mbu bamupromotinge.
Natamanya nti asobola okwestandinga nga brand ennyimba ze ne bazeetaaga ne zibeera nga zirina demand nga bazeetaaga notazigabanga bijanjaalo mukole brand nga zistandinze nga yemmwe temukiza abantu kuba nnyimba zammwe nga temubawadde lukusa nga tebazisasulidde kuzikuba ne munayagala musooke muyiseewo buyimba batuyisizeewo temujja kufuna mu kitone kyammwe temujja kufuna copyright kivula babidilayingisa bagate kati tunaabiteekawo ne bagana okuba ennyimba zaffe bajja zikuba kuba TV zinakumirawo ku nnyimba bezinate zikuba zigende kale zikuba amawulire buli nnaku bezinakuba amawulire buli nnaku nammwe muba mujja kufuna mu nnyimba zammwe bajja kujja ku channel zammwe balabe ennyimba zammwe era musigale nga mufuna ku online okusinga ozigabira obwereere so omukulu Bebe Kulu ndatumalayo ebigambo bye naye nga abamuli okumpi mumukwateko mumusomese vuga emmotoka ya bulletproof license ekuweebwa gavumenti n'otunuulira abasajja nga bavuma mu 7 enkya n'eggulu naye amazima ga Katonda mwenna ku kamera eno nkibagamba abo abasajja tubeera nabo ekiro principle kyatamanyi nti alina okuyiga okugabana abaana abayisa Bebe Kulu agambye abasajja babeera nabo ekiro ewamwami Museveni yeekiro abaanonyeeyo ki ate nga tukimanyi olwedda awagira mwami Museveni nga ate ekiro abaanonyeeyo ki musezaasera abagenza okukolayo ki yatwalayo Bobi Wine wa mwami Museveni ekiro abalina omulimu ki mu State House omukulu Bebe Kulu kale babanga babeera bonna ekiro kati atayogera byaki nga bonna bakolera Museveni lwaki akitugamba mwenna mukolera omuntu omu kati oli mwamukuma nga wakyama akolere Museveni mu kyama tetumanya kati ate lwaki ojjayo ebyama byammwe obitukuba mu maaso tutegeeza nti kino ekyama gyekiri kati oba okyalina omulimu wa mukama wammwe gwe mukolera Bebe Kulu bannayuganda kati babuufu balabufu balabayo beebeereramu tuyinza kugamba omuntu tubeera naye naye ate Yesu tumumanyi gwe tukumanyi gw'oli wa lwatu ate lwaki owoolwatu otugamba ow'ekyama lwaki ye mwamuteeka mu kyama ne mutamuteeka mu lwatu kale biba nga byakulabisa tuwe bwi video nga muli mwenna mwekwate ka selfie nga muli mwenna okatuwe kakwate mu bubba genda ne kamera enkweke kale okatulage nga muli mwenna tujja kukkiriza so si byogerako kufuna hype kufuna kyoyogerako bano babulwa kye boogerako ekituufu nga tebanna kibagamba nsi nga babawa emirimu gibalemye okukola balowooza nti bana kibajja okugatta ku kibiina kya NRM bagenda okulaba nga bali useless tebalina useful idiots madamu Tuchai yakyogera nga tebalina kibagatta ku NRM naye ate nga basabiriza namalaga babeerezaawo kale babeerewaawo ne babakola ebikyamu basooke bejjewo beegobe ne balemerawo kuba tebana waakudda kati afuba okujja okwetayo kaleeta abeere relevant mawulire bakame bamule bagambe nti gundi nakyakuba akyalinamuko ku ddoboozi naye nga temuli Kyagulanyi yabayitako dda mbu avuga bulletproof ka license government yegimuwa balina okugimuwa kuba omulimu gwa URA kugaba license ezo ate buli munnayuganda alina right okufuna license y'ekintu kyayagala kubanga muwa musolo awo omusolo ate license bagiweera omusolo era Kyagulanyi omusolo yaguwa oyagala bamumme license lwa nsonga ki nti si munnayuganda nti mu Ethiopia Bebe Kulu bubi abaana balwanye jjukira emisinde Segirinya gye yaddukangaawo ekiri positive okuva mu Bobi Wine nga kikwata ku gavumenti olaba tasobola nakwebaza Katonda nti Uganda nnungi nazimba ennyumba n'enzaala abaana abalungi tasobola kukyebaliza on behalf of the government okitegedde bwe mumbuulira ekintu kimu Bobi Wine kye yali avuddeyo n'agamba nti mu gavumenti eno kirungi naawe wendi mukulu Bebe Kulu obuuza ekirungi kimu Kyagulanyi kye yali avuddeyo n'agamba gavumenti ya Museveni nti kirungi kankikuwe olunaku olwajjo 28 omwezi guno omwezi oguwedde ogwo 8 Kyagulanyi yali mbalala poliisi teyeeyisa bubi okujjako bajjako empewo ku radio ku mpewo endigito baagijjako ensi n'etamuulya byali ayogera n'agenda Fort Portal poliisi teyamuyisa bubi yasinzira ku radio Jubilee FM eye Fort Portal ne yeebaza abapoliisi ba Uganda ne bannamagye olw'okumanya amateeka bwe gatambula ne bagagoberera
n'abeebaza nnyo n'abagamba babadde mwebale baganda baffe bali mu uniform abaami n'abakyala mwebale Uganda bwetyo bw'erina okutambula n'olwekyo mugoberera amateeka Uganda ejja tunyumira era bwe yavaayo ku leediyo n'ajja mu lujjudde lw'abantu n'abeebaza nti abapoliisi balabika kati bayize okugoberera amateeka kirungi nnyo bagagoberere kuba ffe tuli bamenyi b'amateeka ate twagala tutambule tutyo ne bannaffe kuba batamenya amateeka situmenya amateeka kati tubeere bwetyo nga tutambula wamu ne baganda baffe bali mu uniform nga tugoberera amateeka Uganda ejja kutambula bulungi n'abeebaza ekyo kirungi yakyebaza yakiraba n'akyebaza era n'akiddamu Joe ne wano alyaze kasesera n'abeebaza nayongera n'okubajjukiza nti akakadde kaabwe weekali singa atuula ku ntebe ajja bbawo akakadde k'ensimbi abasookerwako then abamadaala ge nga nabo abaawa okusinziira ku madaala gaabwe naye era omusirikale afuna emitwalo egitasukka 30 tegiwera 4 giri awo nga terina kyesobola kukola omwezi mulamba alina abaana b'okuweerera alina omukyalo w'okulabira alina okuliisa waka okulabirirawo emitwalo 4 gisobola okukola omwezi ng'alina okutambula kale atambuza kigere naye lwaki abeera mu mbeera eyo Kyagulanyi kyagamba alina okukyusa embeera y'abasirikale era yabeebazizza era bwe baakoze ebitasaanye wane Kabaale nga bamulemesa okutambula baziba ekkubo era abagenda bagamba mubadde mutambula bulungi naffe naye ate mwaga kutandika kumenya amateeka kitegeeza ekirungi yakirabye n'akisiima seetaaga kuwayo kirungi kirala ebirala ebiriwo era ajja bisiima bwe binaate tebiriwo tajja kubisiima kasibanyi lwaki nzira mu kirungi ekimu ne nkiyimba ng'oluyimba nga waliwo ebibi bingi bannayuganda bangi bawambiddwa bannayuganda bangi battiddwa babuzi bwatu tumanyi na gye bali Kibalama John Bosco yabula tamanyi gyekiddwako mayitire gyali Ssaabaminisita Robert Nabbanja yavayo n'atugamba nti amulina naye tamuggyaayo Bebe Cool lwaki tubanjizawo ku bantu abo mu gavumenti yammwe ennungi ennyo tubanjizeko ku baganda baffe abo abawambibwa abaasibwa watali musango tuyambeko ku baganda baffe abo bafune obwenkanya abattibwa bafulanka ssente z'abattibwa obwereera watali musango nga babatta be bantu b'okolagana nabo tuyambeko ne gavumenti y'omukadde Bebe Cool nti nnungi lwaki twogera ku kirungi ekimu nga tuwale kirungi kisinga bulamu bwa muntu esinga obulungi ku nsi kuno bwe bulamu bwe nnina bwe bulamu bw'olina Bebe Cool omuntu akuggyako obulamu aba mutemu omuntu oyo aba lumbe omuntu oyo aba mugogge tolina woyinza kumwebaliza ng'atwala obulamu bw'abantu bo kati Bebe Cool Kyagulanyi ssanyu gyewa eriwaana mwami Museveni ng'abaana babadde atambula nabo abatalina musango bannayuganda batakoze musango abatabbye muntu abatasse muntu babattidde were tubaziise amalaalo gawera bangi abaana tubaziise nga babatta babaayo kwerinda batta n'emmundu abaana bangi balema nga babalemaza babyakwerinda bakulira mwami Museveni ku biragiro bye waliwo abazadde abanoonya abaana baabwe tamanyi gye bayiri waliwo abaana abanoonya bakitaabe bamaama baabwe tamanyi gye bali waliwo abakyala abanoonya abaami baabwe tamanyi gye bali bambi banoonya abatamanyi gye bali bawambibwa balwawo twakuwagira Kyagulanyi aleme okwogera ku ebyo ebikolagana n'obulamu bw'abantu naawaane nti ki abawaana nakayo gwe tuwaanireko mukulu Bebe Cool tukubireyo akayimba kakawaana gavumenti ya mwami Museveni ebirungi byekoze tuwuliremu funa obudde tuula wansi kolo byakayimba kukawaanike tukuwadde obudde wamu akamulamba kayiiye owandiike ku birungi bya mwami Museveni byakoledde eggwanga Uganda obituyimbire tune tujja kugiwuliriza tusiime tulina ekizibu kinene baganda bange tulina baganda baffe nga tulina kubasomesa nnyo era nga bajja kutegeera oluvannyuma lw'ebbanga eddene naye ng'ate kimanyi bategeera babimanyi naye olw'omulugube olw'okwagala obutole bw'omugoyo kibakoze berabira abantu baabwe ne berabira ensi yaabwe simanyi wa Bebe Cool asobola okwebaza omuntu ng'azze mu famire yo n'awamba abaana bo n'ababuzaawo n'akwata abaana bo n'abatta n'akwata mukyala wo n'amubuzaawo nga tumanyi gy'ali gwe n'osigalawo ng'oweebaza n'oweebaza nnyo nnyo nti weebale chairman w'ekyalo weebale ompambidde abaana chairman weebale onzitidde abaana ngo kirungi nnyo okutta abaana bo kirungi nnyo okuwamba mukyala wo nga tumanyi na gy'ali mukulu Bebe Cool
waliwo ensonga enkulu ze tulina okulowoozaako n'ezitalina amakulu ze tutajja kulowoozaako. Kamalirize n'akatambi ka Bebe Cool tuve wano. Mweyakulira, mwazaalidde, mwagagawalidde, abaana be banyirira balinga ennyonza. So simusuubira kubeera kuwa positive ku kintu nga kya federation, because definitely amanyi nti federation ekwatagana naki na government. So kati yo omulimu gwe nga opposition, omulimu gwe oguli principle number 1 kuba ki government nti ne mbuuza omulimu gwa Kyagulanyi kukuba government ya Mwami Museveni, bukulembeze wa Museveni, si government wala bukulembeze wa Museveni. Mbuuza bubuuza Kyagulanyi agagwalidde bukulembeze bwa Mwami Museveni, Kyagulanyi ne Bebe Cool bonna bali bukulembeze bwa Mwami Museveni, si kyo kyekyalemesa Bebe Cool okugaggawala. Kyagulanyi nabeera nga ye mugagga nga Bebe Cool si mugagga asabiriza busabiriza. Wenjagala bambuuliremu kaawo lwaki Bebe Cool mwavu alomba bulombi ng'ate bonna bali mu gavumenti ya Mwami Museveni, bali mu bukulembeze bwa Mwami Museveni akulembera, bonna bali ku mulembe gwa Mwami Museveni Kaguta Yoweri Jeno. Lwaki Kyagulanyi ye mugagga n'omutima gwe ne gugagga ne gukkuta ne gwekkusa, n'ate Bebe Cool bwe bali mu mulembe ogumu ogwa Mwami Museveni ye mwavu n'omutima gwe mwavu tegwekkusa? Awo njagala okumbuulira enjawulo eriwo. Ffenna tuli mu mulembe gumu, nze ndi mugagga siri yala, Kyagulanyi gwe ngamba. Ffenna bali mu mulembe gumu nga tukoledde mu kiseera kyekimu. Gwe munnange Bebe Cool oli mwavu osabiriza busabiriza. Sibyogera mu kuvvoola, njogera nti Bebe Cool yakamala okuzimba ennyumba, batugamba mbu amuwampe state okuzimba ennyumba ye talina nga asiba mbupangisa. Bebe Cool takolanga mbaga ya mukyala we, bakolayo ako kantu batugamba mbu bagula kuleti ya soda n'okola akantu katonawo just n'omukyala yakyogera. Bebe Cool ye yandibadde omuntu w'amaanyi leero. Ensigo erabirako nti yakola eby'amaanyi ebyannaggwano. Nzira kulinnya Bebe Cool yamaze emyaka 20 mu music. Bebe Cool ye yandi basajja bagagga bavundu mu Uganda ne Muganda waffe Kamiliyoni Jose. Lwaki beeyisa mu mbeera bw'ekyo ate nga bali mu kale bakamini tumujjemu tubeere ku Bebe Cool wamyo tannabyogerako bino. Lwaki mukulu Bebe Cool yeeyisa mu mbeera bw'etyo ey'okubanga obudde obungi abumala mu kulomba mu kifo kyeyandibadde nga Bebe Cool kati abeera ali mu kutambuza bizinensi ze, ng'abeera ku trip ngenda kusuubula bino, ate ninawo diru ne ba investor bwe bati, ate ngenda kuzimba hoteli wali, ate ngenda kuzimba wali ekizimbe kya shopping mall gaggadde, ate ngenda kuzimba wali city ennungi awo munaacakaliranga abaana, ngenda kukola wali ekifo bwekiti. Ebyo nga bwe bwongo bwe gye buli bwa muganda ffe Bebe Cool ku linnya ly'alina n'emyaka gy'amaze mu ndongo. Singa gavumenti ya Mwami Museveni yalinga nnungi nnyo, singa Bebe Cool gy'ali. Bobi Wine wala akyogeddeko n'agamba singa gwali mulembe nga mulongo yandibadde mugagga nga Jay-Z oba n'okumusinga. Lwaki Kyagulanyi alinga bw'atyo yalaba mwavu nnyo lukyolo kubanga mulembe gwa Mwami Museveni ne muganda waffe Bebe Cool kyali yandibadde Bebe Cool nga mugagga. Kiki enkusobola okumenyeramenyeramu ekya copyright law singa yaliwo? Singa Bebe Cool tekyetaagisa nakutambulira ku nkwawa z'abantu genda ngaasa ayagala $50,000. Singa ensimbi zijja buzi ku akaunti ze ne zigwako bwe ttoto nga yabeera Miami mu kucakaza famire ye n'abaana na mukyala, nga yabeera Dubai, nga yabeera eva mu holidays ng'eyo gyalowooleza n'akuba akasimu ng'akolera ku ssimu ku kompyuta n'asindika zimmeyiro bannaye eno bizinensi ate ekoze etya, eno bizinensi ekoze etya, ate neetambudde etya, kubanga akasente kajja buzi kokka keereeta kokka okusinziira ku sisitimu eyateekebwawo. Mu Amerika bwe kiri abayimbi bayo bwe bakola, sente zijja bulungi obutereevu ku sisitimu zijja buzi sente ku akawunti be papa ng'oziraba ziyiika nga ziva mu waakisi zo z'okoze. Naye Uganda noba omuyimbi emyaka 2 n'okusoba nga tona kyolina n'ennyumba ogizimbye okaddiye naye nga tobadde n'erinnya okuva mu buto ng'obadde ofuna ssente, obuzibu buba buli ludda.
abali ku Munkulu Bebe Kulu mumutuuze wansi mumunnyonnyola ekituufu omuntu kyali era kye yandibadde singa yali mu gavumenti erina amateeka amalungi. Okuteekawo copyright tekiseetaagisa kutuula mu hoteri ne musinkana eyo abayimbi bwebanga gavumenti ebaagaliza. Olwedde etteeka lyabagibwa omukulu Hildaman n'aweebwa leave agende litereezebwa liteekebwemu ebyetaagisa ebinaayamba omulimu gwammwe. Lwaki gavumenti yali wamba ate terikomyawo? Ebalina musooke mujegayire mufukamire esooke erikole ebaagala ennyo. Lwaki teyanguye etteeka lino eriyita mangu nnyo ne mufuna mu mulimu gwammwe? Abantu abamu tebalengera Kyagulanyi kyagambye leero era kyengenda okukomako nti abayimbi abasinga bakozesa ego. Tayakola Kyagulanyi ng'alinako waatuuse ng'ayakayakana agamba atuukayo atya. Ate ekizibu kyabwe balowooza butasukka lwakutaano bakoma ku lwakutaano okulowooza Friday eggwa tebaddamu kulowooza era bikomyawo. Bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert yabyogedde leero. Naye abayimbi mwantuyambe ne mulowoozaako okusukka Friday ne mulowooza binene. Nolowooza nti singa mba nga nvuddewo leero nga waliwo poliisi ekuŋŋaanya ssente zange mu gwange abaana bange bajja kusigala nga bali bulungi. Naye bw'ovaawo leero Bebe nga tewali okuba nga asimbye omwami Museveni abaana bo famire ejja kutawaana ejja kubonaabona. Nga waliwo poliisi ng'ensimbi zo zijja bulungi ku akawunti yo nga mukyala wa girinako access ajja genda gye ssente nabagyeyo ssente basome beeyagale obulamu bubeere bukolezi business kuwa taata waabwe amaanyi ge yateekamu. Naye olw'okuba tekiriwo tewali poliisi ekukkiriza kufuna ssente wakawo. Amazima mujja kufa nga muli baavu babakolerenga kawaashi babayimba ennyimba ebivvulu bajjanjaba babagende babasabire ssente mu State House okubajjanjaba so nga mwandibadde musobola okujjanjaba ne mweyimirizaawo mulowoko binene. Temulowooza ku handout Kyagulanyi babagamba nti muli muyimiriza wa beggars tuva ku ttole eddene lye mulina okuba nga mwebegera bwebegezi nga mumusalawo kyobega nyagala bakubegere bakugabire bugabizi bayimbi mmwe mukule. Ale Bebe Kulu wandibadde mukulu okusingako awo abaana bato bandibadde balabira ku noteeka ng'otereezezza endongo so sikwagala kukuwayo buli osanze bakwensi bakwetambuliza okwo obulamu tuba tuggwawo tuswala. Ebyo ebigambo bya mukulu waffe Bebe Kulu. Kyensuubira nzoba nga njogedde mu birina sensi n'ebitalina naye nsaba aggyemu ebirina sensi bimugatteko ayongere okuzimba ku bwongo amanye nti bw'obanga ogenda kwogera ku kamera sooka ofune kafuule bw'ebyogenda ojja ogambe ensingo olina ky'omanyi ky'otegeera so si kwagala just kwata kazindala oyogere bakulabe. Kyemanyi bino abyogedde jabamu ka hype kuba alaba Kyagulanyi yazze amawulire gonna tewali ggulire litambula ayagala ajje yenyige mu kawa ajje mundaba nali Kyagulanyi mukugeddamuze wansi ate just time kale nsima nnyo mwenna abaliwo mwebali kubaako mwebali kutwagala mwebali kutugobereranga. Wennyinzizza nsaba mu nsonyiwe. Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu twogera ebigambo mweraba.